Anita Seruwaji, Secretary of Creative and Performing Artists Union. Kulika yebwe twadde tukwesunze. Era nakomyewo bulungi. Mumpe byonna mbadde munneesungira. Ebigenda mu maaso kadde obiwulira? Ebigenda mu maaso ebisinga mbadde mbifuna bonna gye mbadde era nga ripooti zonna mbadde nzifuna bulungi. Saawa nekyasinza okukwata akati kyekyobuwumbi 18 watabuddewo Masindi n'avaayo bubi nnyo era n'agamba Federation kikafuuwe ssente tebajja zifuna. Ekya ssente kyenategedde nti ssente bagambyewo supplementary eyita mu parliament. Bwe ziba nga zigenda yita mu parliament ne Sindi okubuuza nga association ebbaluwa ye nagirabako naye aba alina okuba nga agirambise bulungi n'alaga mu tteeka ki mwakweshoningira ssente obutagenda mu federation. Ekyo number 1 nga yo association president era tetulina na bukakafu nti ssente ezo zijja kgenda mu federation direct kubanga ssente eziba zayise mu parliament kitegeeza tulina line ministry ssente muzirina okuyita era waliwo amateeka mwe batambuliza nga parliament mwe batambuliza bwe bituuka ku bya ssente bwe ziba nga zigenda kuyamba industry. Bwe ziba nga ssente zigenda mu federation nga za federation nga yo kitegeeza si za kuyita mu ki mu parliament era bajja kuba nga beetaaga work plan ne budget ssente ezo zigenda kukola ki. Naye bwe ziba nga institution ne line ministry yennyini nga bano abaana be beekulembera ne bagenda mu parliament nga mwe temwebuuza lwaki ministry teriiko, temwebuuza lwaki union teriiko, temwebuuza lwaki UNCC, NCF zonna teziriiko. Olinga agamba nti abadde bazeesunga bagira balindira ddala. Mu bumpimpi bwe ziba nga zijja nga ziri it's a political package bajja zifuna. Naye bwe ziba nga zizze kuyamba nga economically zigenda kuyamba industry okweddaabulula n'okulaba nga etereezebwa nga gavumenti ezze kuyamba kutereeza ssente ezo zigenda sobola kugenda mu federation wabula zirina kuyita mu ministry yenyini neba nga ejja sobola zirondoola kubanga ziba ziyisa mu parliament kitegeeza waliwo okukola accountability yaazo. Okwata ssente nga mama Nabbanja bwe yagenda ku luli n'awa federation ssente ezo zajjira mu kikapu kitegeeza tewali agenda zibanja accountability, tewali alina buyinza zibuuzaako kintu kyonna. Naffe aba union tetulina buyinza zibuuzaako ku nsonga eyo yennyini kontale ezibadde union mubadde bwanyuma nga muvaayo kati ku nsonga ya ssente. Ffe tetunavaayo ku nsonga ya ssente ffe nga ffe olw'ensonga nga bwe mbagambye nti institution zonna bwe baba nga bali beekulembera ne bagenda ne babako bye basaba tebaatuinvolvinga tetulina wetubiyingiriramu. Naye essaawa eyaffe ey'okubiyingiramu naye erina weetuukira era nene essaawa okuba nti weeri nga naffe tulina okubuuzibwako kubanga mu mateeka zoze institution ezigavaninga industry. Federation ne bwe bayi weeri naye erina waggulu abagitwala mu mateeka. Ffe institution eziri waggulu zezitwala sinze nga Anita naye institution zino zetukulembera zeziba zibatwala mu mateeka kati nazo ziri questionable. Bwe bukeera ku makya nga ssente zisse mu parliament ne zijja mu ministry ne ziva mu ministry ne zijja mu institutions zino. Kati nsobi ki gye baakola okusinza ku kye twawulira nti oluvannyuma lwa Women Federation okugenda ku parliament baabakakanyamu konti nga kitegeeza okuba nti ebintu bye bakola babikolanga bwe baagala kubanga tebabikola mu mateeka. Kyonna kye baakola kyandibadde kirungi naye nga bwe mbagambye tebaayina abatwala waggulu yabakulembera. Ministry tewagirabako nti bano bandizze ministry nebayita neyanjula bwanjuzi nti ono ye president wa federation, ono ye general secretary wa union, ono ye gundi tuzze ku nsonga bweti nga tulina ekiwandiiko kimu nga tugoberera ensonga eyo. Tuzze emabega myaka egiwerako okuva ndowooza myaka giwererako ddala nga tujja tutunulira ensonga za industry eno, regulations, copyright, tewali kiwandiiko kyatawandiikibwa kuweebwa gavumenti. So bwebanga eri mu kutereeza emanyibbwa weeyina okuyita naddi lweyina okugendayo. Bwebanga essaawa eno nga federation ye ŋŋanzi kitegeeza
kiri political tekiri mu layini ya kutereza mulimu ekyo kyo owa federation solo muluma naye nga ge mazima union obwamwe gwa kutereza ate tuwulira nti wali yayisaamu president wa federation eggaali nti teyasoma Eddy Kenzo omusuuza naye yali mukulira abayimbi mu union mukitunulira muti ate ffe ekyo union tukitunulira nti omukulembeze tulina obukulembeze bwa mirundi ng'etaano mu bitabo era tulaba abakulembeze ab'enjawulo naye tekitegeeza nti buli mukulembeze aba alina okuba nga asomye waliwo katonda gwawa obukulembeze nga buzaale kati bwakuwa obukulembeze obuzaale osobola gwe okwongerako okutuuka mukulembeze buno n'oyongerako ebitabo n'oyongera okwagala okumanya olw'entebe gy'olimu so nze Kenzo kyenyinza omukubiriza kubanga musajja mugezi ayongereko bwongezi okwagala okumanya asobole okubeera mu ntebe gy'alimu ng'ate takolera ku practical zokka naye nga ne theory agiinako idea oba theory gye mpita ey'ebitabo olinga agamba Dayo asome ayongereko bitabo ffenna wano we tuli tusoma nange era ni mu kusoma federation eringa eyanafuya ebintu byonna ebyaliwo nga mutaddewo ma union eringa eyabanafuya nga bwetugaye nti bwekiba nga tekiri political should we hope nti federation yajja mu ngeri ya political way nze bwenje kyogera nti federation okujja kwayo yasanga buli document etereezebwa naye ebiseera ebisinga wabeerawo nti bwekiba nga kiri political waliwo okudiverting ebintu ebimu the fact is this is a political thing ekyo kyekyamazima tuloze nti n'omukulu okugenda okumitinga president w'eggwanga yabadde agenze mu ngeri ya federation mukulu ani Eddy Kenzo yabadde agenze mu ngeri ya federation yagenze okumitinga omukulembeze w'eggwanga kubanga mu mateeka Kenzo si alina okugenda ew'omukulembeze ku nsonga za art mu mateeka era bwe yandibadde ng'agenzeeyo yandigendeddeko nga ministry mukulembedde bwe bagenda mu parliament akakiiko kajjenda mu parliament ke kandibadde bakabanjulayo bwe bagenze wa mukulembeze kitegeeza state minister for culture ne director we be bandibadde babakulembera ne babanjulayo mu mateeka kati bw'aba yakulembeddwa ne bamutwala that is a political line gye tutalina nnyo nakuyingiramu bw'aba teyayise mu line ministry ekyo bwenkyogera nti ekiba political ate nga n'omukulembeze tewali tteeka ligaana kubanga naye mukulembeze wa kibiina ekimu ekya politics NRM nga naye n'ebibiina ebirala ebimuvuganya bw'aba ayagadde okumiitinga abantu sindi mu bulumi obungi bwalimu omu amagezi ki sindi kyenyinza omugamba obuzibu b'abayimbi baffe oba abaana bazze mu bukulembeze nga tebayise mu layini za bukulembeze kubumanya bwe butambula akakkane yeebuuzeeko ekyokubeera pulezidenti wa wuma tekitegeeza nti oba pulezidenti wa Uganda okulira association ey'abantu abatono bw'oba oyagala association ene benga etwala abayimbi bonna mu ggwanga tokomandinga bukomandinzi wabula beebuuzeeko bonna basobole okuba nga ensonga bagi owninga n'ekirala omanye nti waggulu waliyo ebibiina oba institution ezibakulembera mu mateeka kubanga ensonga zino zonna bwe tuvaayo ne tuleekaana era pulezidenti asobola okukyusa ssente n'atakola ki yadde zibadde political n'ataziwaayo ne baziyisa mu ministry ne bagamba kati kino kiyiisa ne baziyisa mu ministry ne zidda mu institutions ne batusaba zi budget nga bwe bakola ku mulundi guli bwe batuwa ssente ffe twava union ne twekalakaasa that was 2019 ne twekalakaasa olwa stimulus fund naye ssente abazifunako baali bangi tezajja mu union zalina kgenda mu ministry ne zijja mu institutions zino era kyensiwa nti nakyo lwe kinagenda mu mateeka bwe kijja okugenda batakuse ekintu kino ekya biliyoni 18 nga bagamba nti kulinga kati kutundira ddala entertainment industry yonna ng'ate abantu abalubatu be bagitunda abatudde mutunda okkiriziganya nakyo era kiddayo ku kiki embagambye nti
bwekuba kutunda nga bakitulize politically bajja okulonda kujja kuggwa oba ebigendererwa bya kino byonna bwe binaggwa abantu bajja kumawo mu mateeka amatuufu ate era tutambuze ebintu nga bitambula kubanga kijja kuba kya kiseera buseera bwe kiba nga kirina kubeera mu mateeka kijja kuddayo kitambule nga bwe kino tutambula kubanga lwaki kize mu kiseera kino lwaki kiri mutundwe lwaki biki so ebibuzo bingi simwe mwekaba byebuuza naye ne institutions zitudde zisirise kubanga tezirina buyinza bukweshoninga bakama baazo era ojja kwesanga nga bwe mbagambye nti line ministry oba minister state minister peace mutuuzo owa culture ne director we Juliana lwaki ate ensonga zino twali tuziraba nga zirimu minister wa labor Betty lwaki ensonga ezo tezagenda oyo nasobola okutambuza ng'amanyi institutions zonna zabadde atambula nazo so ekyemutundwe gurupu esobola okuba nga yategeeragana ne bagiwa ekifo naye bw'oŋŋamba mbu mugenda kusasula ku biliyoni kuno kuliko okusasula abantu be babadde banywa ne balya ani yabasindikayo in the first place lwaki sente bwe ziba za kutereeza industry ate zigenda kusasulirako akabonda akatono naye mbagambye nti bwe zibanga it's a political like political game oba buyambi buzze politically kitegeeza baddembe okwata biliyoni we ziba 20 ne baziwa ab'emutundwe ne batambuza programu yaabwe nga bweri bayinza okuba balina programu kwe batambulira nabo ku saidi eyo akaseera katabaddeewo office anabadde agitambuza yayinyo Samugombya gwe nalekawo era yakyaliwo nga yali mu kifo kyange yadde nkomyewo naye era yakyaliwo nga ali mu kifo kyange naye bayimbi badde bamunya nga tebamufuna Samugombya naye muyimbi atulayo ku office nze kyendowooza mu nsonga eyo nti lwaki ensonga zo tuzitunula nnyo ku bayimbi nti abayimbi ng'oggyeko domains endala eza firimu eza drama bo baba bamanyi nti bwe ne bwakuba oluyimba lumu aba afuuse katonda oba amanyi oba tamanyi kati bwe buzibu bwe tukola ki bwe tulina mu leadership ate tetugenda bakaka kutegeera kyekimu naye tujja bakwata mpola mpola okulaba nti baba bategeera naye obuzibu leero wabaawo ategedde ate nkya n'asimbuka oba omulala omupya najja nga tolina okuddayo kyova olaba nti fe tubeera mu kusomesa buli kiseera nti oba olina okuddayo n'obanga buli kiseera mubeera mu kusomesa wabaawo abapya baba bazze naye nga nze bano bonna abayimbi oba aba artist bonna bali mu kulembeze mbakubiriza ekintu kimu mwongere okwagala okumanya ebintu bwe bitambula mu mateeka so si mu ngeri yagamba nti nze gundi nga bwe nabagambye nti omuntu oba weeyanjula tojja gamba bugambe nti nze Kenzo nina album bweziti tekimala because kyolimu kya bukulembeze bwe bagenda okubuuzaako policies regulations kati tojja kusigala ng'ogamba nti nze nayimba nnyo nane international awards nga bakubuuza copyright law bwetambula awo wenyini copyright olowooza esobola okukoleka Uganda wano copyright yandibadde ekola naye tesobola mu kiseera kino ng'era bw'otunuulira nakyogerako nti copyright eringa bw'olaba etteeka lya minimum wage nti essaawa nti esobola kukola essaawa eno informal sector nene nnyo ku formal sector kati ate informal sector teyina nnyo mateeka gagigavaninga nti ffenna nammwe abali wano mulimu informal sector n'abayimbi n'abasigadde n'abalimi naki kati amateeka agagavaninga informal sector tegannaba kubeera regulated bulungi kati etteeka lya copyright okukola nga omuntu nga bwe mbagambye ekya minimum wage nti policy maker yennyini ye nannyini hotel ye nannyini company yate bw'ogamba abage amateeka agagenda okumuteekako omusolo okumugamba nti abakozi bawe ebisente bweziti be banannyini radio ne zi TV omugambe nti omukozi asemba efuna ssente ntono ku TV abeere nga afuna obukadde 2 ate olina okubanga afuna terminal benefits ze zonna afuna working permit bweti kati bwe wali obuzibu ku mateeka ago ekisembayo
twagala otulambulira ensonga wakati wo n'omukulu Rwagadi. Tuwulira olutalo olutalo. Gwe ne Rwagadi buzibu ki? Naye wakyaliwo olutalo ne Rwagadi n'Anita. Okay, Anita ne Union oba Union ne Rwagadi. Rwagadi talina buzibu na Union. Okay, ate Anita. Sikiwa nti alina obuzibu oba sikiwa nti fembi kulina waliwo alina obuzibu ku munno obuli awo, naye kyendowooza nti bwe tutuuka mu bintu by'emirimu amazima gaba nti nze bwe mbanga ofiisi yange ekwasaganya ebintu bisatu: ekwasaganya obulamu, ekwasaganya amateeka, ekwasaganya police, law and order. Bweba ekwasaganya ebintu ebyo mu layini yaffe ng'abakozi oba nga batuulira ensonga z'abakozi mu ggwanga, kaakati ggwate ali ku sayidi y'abakozi nga oli omu ku bakozi naye nga gwena bw'oyagala ebintu ebyo bitambule oba bya shortcut, nze mba nkugamba nedda mu tteeka lino kino kigenda tambula bwe kiti. Ogamba amenya nnyo amateeka? Sigamba nti amenya amateeka mu layini ye bw'aba akola, kubanga mbagambye this is informal sector. Amateeka agasinga tegannaba ku regulatingibwa bulambulukufu. Kati ojja kwesanga nga ye alaba nti kino nakitambuza bwe nti, nze nenvayo ne mugamba nti mu tteeka bwe liti kino kinatambula bwe kiti. Kati awo otera okulema okukwatagana. Nzobawo example nti nze nkitunuulira nga bw'onoogamba nti ebintu bibiri birina okubaawo, tulina okuba n'enzikiza ne tuba n'omusana, naye ate ebiseera ebisinga tebikwatagana naye nga byonna weebiri. Ani nzikiza ani musana? Ebyogerwa nti ettaka lye lyali libaawula nga Rwagadi ayagala bwe bajja wali ewali ekizimbe ekinene nga ne Union erina ettaka lyeyagala, byakomawo. Ettaka lya Union lyamala ne ligulwa liri eryebwe bajja ne lyesonyiyibwa oba? Ekibuuzo ekyo kibuuziza bulungi okusinza kubadde bakibuuza bulijjo. Esooka bwe bajja twakitandika ffenna nga tuli one team okulaba nti tufuna one stop center nga bali mu creative industry, era ne tutambuza ebipapula byonna wamu ne batusuubiza otuwa we bajja. Awo oluvannyuma ne wabaawo ebyajjawo naffe bye tutamanya ne batatuwa bwe bajja, naye oluvannyuma bwe twafuna ku ssente za gavumenti buli omu baamugamba kola wa pulaani yo kiki ogenda okukola ng'ofunye ssente ezo. Union yawandiika ebyayo ne forum nayo newandiika ebyayo ne NCC nayo newandiika ebyayo. Ffe mu byaffe twalinamu okugula ettaka okulaba nti bamemba baffe tukolako permanent residence oba tukola naffe one stop center eya creative industry eya Union. Kati ffe tusente twafisaako ezimu ezikola emisomo endala ezigenda netugula ettaka eka 13 era weeziri n'ekyapa kiri mannya ga Union. Okusooka bali bagamba nakiteeka mannya gange naye nga kiri mannya ga Union. Twagenda ne tulilookinga era ne tuyita bammemba bonna abaagala okukolerako nga bali mu groups zaabwe bajje tubawe nga twawulizaamu nti region eno erime kino, region eno erime kino, bantu bawe ekanya nabayi tubawe ennyana, bano tubawe mmeka bwe zityo, tukole bwe tutyo nga twagala abantu bano babeere wamu paka tunazimbako ebizimbe bye twagala okubeera nga biyambako Union ogenda mu maaso. So ekyo tekyatwawula nnyo because nabo bafuna ssente ezaabwe, balina bye baakola, bagula emmotoka, ebirala simanyi naye nabo kyemmanyi nti bawaako ebibiina bye batwala okulaba nti byalina bajeti zaabyo. Naffe twalina ebyaffe nga ffe za kusomesa si za kugaba, naye boza balinamu ndowooza ebibiina nga byakuwa ssente okulaba nga bitambuza programs ez'enjawulo. So ekyo ekya ssente ze twafuna tezikwatagana bwe bajja bamutuma ne tumuvaako ne bagamba bagenda mukozesa nga gavumenti. Ne Rwagadi yamufiirwa oba yamusigaza? Era naye teyamufuna kubanga era ne bwe yandibadde nga bwe bajja tumufunye era teyandibadde wa Union, teyandibadde wa Rwagadi, wabula yandibadde wa industry yenna ngeri mikono gya ministry, so si mu gyaffe. Gwe wenna nga wandyetaaze okwata omukolo gwo nga okwanjula, embaga, amazaalibwa, baby shower, kuhinjira n'ebirala bingi, nkwanjulira Glosh TV bakafulu b'okuba ebifaananyi n'okwata vidiyo. Era nga wandyetaaze okulanga wamu ne Glosh TV kuba ku namba y'essimu eno noti 75 noti 31 283. Tweyunire oleme kwejjusa.